Salongo Franka Tumuhairo w'emyaka 35 yewadde n'abaana basatu obuto bubase olwo yena asigalako kikuba mukono. Abagenzi ye Divine Atumanya w'emyaka 8 n'abalonga b'emyaka 4 okuli Nyangoma provinsi ne Nyakato Mase. Bino bibadde kyegwegwa ku kyalo Kigoroni mu muluka gw'Ekyankunywere mu gombola y'Emigongwe. Justus Tumuhikire ssentebe w'Ekigoroni LC1 agamba nti Franka yamukubidde essimu nga mutegeeza ngo yeewadde obutwa n'abaana be era basitukidde mu mangu nga bagenze okutuuka basanze abaana basizadde ogw'enkomerero wabula nga ye kitaabwe asigaddeko kikuba mukono. Kuyigwirewo nkahulira omubazi gwanuuka n'abuuza akaana kakulu Divine habamu kimutate ya nyumba zinimwe yabaha nguye kitegerekese nti Tumuhairo yateebereza Nalongo we Catherine Kyalikonda nga we yabadde agenze mu lumbe lwa mulirwana we wabula nga yagenze n'abasajja abalala. Shisha kwabere na nibo mukazi yagenda teekateeka ngo mukazi yaza omubashisha mwenu akimara omugaruka bwa nyuma bagera okuyuka bakirumira gulinga Mbariana shisha n'umukazi. Pasco Musinguzi omusumba w'ekkanisa ya Butunduzi Christian Fellowship Church Tumuhairo wabadde asabire agamba nti ono abadde muweereza mulungi nga ayagala nnyo okusaba era nga tamanyi bweyajja busungu okukola kikolwa kino. Mu keesi obusungu butukozeseza ensobi nyingi ntuteerera mwerinde ekiniga mwerinde obusungu mwerinde entwamu ezisobere leka kutwamu ekintu kyona ekiniga nk'ekkanisa tuyina akakiiko akakutwara ensonga z'amaka akakuyambaho enikeso bwakuba ari obuteekeranganiza. Julius Tumukonde ssentebe w'eggombolola y'Emigongwe asabye abantu bulijjo bafunanga obutakkanya mu maka baddukire gy'ali basobole okubugonjola okusinga okusalirawo mu busungu. Wafuna obutiikirizana one banza oyehabuzeho munywano waawe nangasi mutwara omu b'ekika kubirareme twine abanyadiini byarema mwekwate gavumenti ozo wa chairman LC1 LC2 up to district level tubase kuyambangana tumareho obutabanguko omumaka. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Rwenzori West yategeezezza nti banguye okutuuka ewagudde obuzibu buno era nga mu kiseera kino Salongo addusiddwa mu ddwaliro lya Kyegwegwa General Hospital gy'ali mu kufuna obujjanjabi okusobola okulaba ng'embeera yeetereera. Abagenzi baziikiddwa mu maka g'abakadde baabwe Ekigorani. Filipo Mulangira yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.